nga ngenda kolanga waitress. Naye we natuuka eyo ne babikyusa ne bantwala mu kiyumba. Ne ngamba it's okay nsobola okukola mu kiyumba kuba nali nkozeeko Saudi. Naye mmazeeyo emyezi 7 ku union mmazeewo emyezi 3 then ne mukomera ne mmalamu emyezi 3. Kitegeeza ku kampuni gye bansuula bandekayo emyezi 2 n'ekitundu. Yebbanga lye mmaze mu Dubai. Naye neebaza nnyo bonna abavuddeyo tudduukirira. Bannange bannaffe bakyaliyo bali bubi. Twetaaga obuyambi bwammwe mubadduukirire bannange nga bwe mutuyambye. Tukimanyi nti namwe mulina omutima ogw'obuzadde. Abamu twalwala. Nze nagenda Fesawudi nga nalwala kino ekifuba. Munda omutima gwalwala. Era ekyasinze okunjigisa eri ku Alwasani okungatta n'ono omwana omulwadde ng'omutima mulwadde nga sikyasobola kwewanirira nze nganze. Naye abayambye mwebale okulaga omutima omwagazi ogwagala Bannayuganda bannammwe. Temukoma okwo n'abalala gye bali mubajjeeyo kuba bangi okusinga. Twabavuddeyo ffe be batono abasigaddeyo be bangi. Bannaye muyambe eggwanga. Betwali badde tugamba nti abalina otuyamba batulekeredde wabula mutuyambe mikwano nga ffe bannansi bannammwe. Ebyo bye byange tweyanzeeko. Amanya gange bampita Kajumba Catherine ndi va fotofoto. Nagenda Dubai mwezi gwa 6 mwaka nga ngenze kunoonya mirimu. Ne ntuukayo emirimu ne jimbula. Ne wabaawo agent yankijjako obukadde 2 nga nsuubiza omulimu gw'obusomesa kubanga gwe mulimu gwe nasoma. Naye saafuna mulimu ogwo nga nendabira ddala ng'ensuubira mpeddeko neewaayo eri poliisi kubanga nalaba awenzija okufunira obuyambi. Nga mirimu nga sisobola kusula wabweru nasulako wabweru wiiki emu naye nendaba nga sisobola. Kati bwe neewaayo kati kwe poliisi okundipotinga okunzikiriza kundipotinga naye nga teyamba tegula tiketi ngati obuyambi bwa tiketi sibuyina. Ate nga ziri ensi bali bannansi baazo bannanyinizo tebalaga ebituufu byennyini ebibeerayo. But it is hell in those deportation centers. Nigerians are there. You share everything with them. They fight, they beat people. You know, those deportation centers, they cannot tell. I cannot tell what is happening there. N'Abannayuganda abali abalwadde bangi baagala buyambi. N'olwekyo alina obuyambi yenna ayambe abaana abo baveeyo. Naye neyanzege buli omu ataddemu amaanyi. Omukulu President Mukama akwongereko omukisa. Madam Kasiredi, God bless you. Thank you very much because I had lost hope of coming back to my country. I thank you. Amanya gange nzina biseri nva matuka. Nagenda e Dubai. I was 19. 20 njiweleza Dubai. Ekyumba kye nalimu kyali kya Munnayuganda munnange naye Munnayuganda munnange yalina engeri gye yantoshalingamu kyali nnungi eyanfoosinga okudduka ebweru. Nenkwatagana ne muganda wange ono omulwadde era tuze tustrugglinga babiri. But time yatuuka nga the only wage alina okwetaasamu the boys abali outside. That's why I limit this situation. Naye I want to thank Mami Rebecca. Thank you so much. Webale nnyo ddala kutuyamba cause Richard atuse ku extent nga ndabira ddala agenda kufa nga ndabira ddala muganda nga agenda kunfaako. Naye mukulu President we yavaayo ne batuteeka ku social media ne bakitegeera nti nno ddala kituufu tuli mu makomera cause abamu bali bakidawutinga. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nja kubeera nnyo so happy nga muganda wange azze engulu. Okay. Wow. So katwagala kulisaayo bannange mukulikeeyo. Ebiseera bimu batuulira buulizi ebigenda mu maaso eyo. Ate kyennaku nti wadde embeera eri taafu eyo buli nnaku basisita baffe ne baganda baffe bangi bagenda eyo. Natuukayo ko nendaba embeera gye mulimu. Njaba kulisaayo nja kwebaza bonna
abayambye okuvaayo tiimu ku secretary general waffe ne tiimu gyakola naye honorable Muwada Nkunyingi, webale nnyo Muganda waffe Map Media, ba coordinators bonna bonna aba diaspora, bannayuganda mwena mwena mwebale nnyo, mwebale eddala. Ffe tuli just bakulembeze abakulembera naye bantu bangi nnyo nnyo abatusobozesa okutuuka ku mmwe. Nja basaba mwabavuddeyo kye musobola okukola kati kwe creating more awareness bannammwe abasigaddeyo kubanga bangi nnyo 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 nnyo. Abo abaliyo manyi mutulaba temugwamu maanyi mujja komayo waka. Eri bannayuganda mwena bwabaawo ekintu kye twali twetaaza okukola nga tuli wamu, nga tetwawukana mu ddiini, tetwawukana mu kibiina kye ky'obufuzi ky'okolagana nakyo oba kyowagira, nga tetwawukana mu mbeera yonna, kino tugatanga bannayuganda kuba bano basisita baffe mawanga ganjawulo, bifo bingi byanjawulo gye bava ne bali mu kubonaabona. Ate si bokka, waliyo n'abaddugavu bannaffe bangi. It's an African thing. Nasangayo aba Cameroon, nasangayo aba Nigeria, nasangayo aba Sierra Leone, bangi nnyo. Nange bansibirako eyo ku deportation center okumala essaawa entonotono kubanga nasanga waliwo narrative gye bataddeko naye kyanyamba okulaba embeera bannayuganda gye bayitamu. So gwe naali eyo, you can do something. Nayogeddeko ne bakulembeze bannange era naffe tusala amagezi gonna gonna ge tusobola. This is not an NUP thing. Si kya NUP, si kya people power feka, kya buli omu, buli munnayuganda yenna ali eyo, buli mukulembeze aliyo ne ba business people. Teweetaaga kumanyika sometimes kuba abamu bayinza okugamba no bakifudde political, naye gwe mu mutima gwo osobola okureachinga out ku bantu abali eyo. Esimu za contacts bwe ziri oyinza okukozesa just information eyo no reaching out no baka abaana boyamba okomawo. Mbadde mbagamba nti twayogeddemu ne bakulembeze bannaffe, leader of opposition n'ababaka ba parliament, twa agree nti buli MP at least akomyewo omuntu omu. Obubaka bwe bumu ne tubusindika eri abakulembeze baffe ba mayors n'abalala ku mitendera egy'enjawulo. Kino tukikwataganye nga bannayuganda. I'm sure bwe tubeera n'omwoyo ogwo tujja kukomyawo bannayuganda bannaffe because lives of Ugandans matter. And I mean this message goes also to the non-Ugandans, all Africans. You know, help our people. If you can't help by buying them tickets, at least help by creating as much awareness as possible. Namwe abali wano mukyogereko mba ne social media mukiteekeyo, twamanya ku mbeera yammwe ku social media, so mugikozese mulage embeera y'abanaffe abali eyo. Nkakasa olunaku lumu bajja kusobola okubeerayo. Of course ne government guno mulimu gwammwe. Mba nfuba nnyo obutasoundinga angry, mba ngezaako nnyo okwogera bino ebintu mu buntu bulamu. Naye maani mutunde bannayuganda embeera gye balimu. Bano si just bawagizi ba muntu omu bannayuganda. So do the needful. Muswaleeko, mukomyewo baganda baffe, mukomyewo bannyinaffe. Kale mutuchallenginge, mukitwale nti munchallenginze, mukitwale nti mutuchallenginze. Mubakomyewo abaana babeere bulungi. Sijja kwongerako bingi, mwebale nnyo, mwebalize ddala kumpuliriza. Ne Bobi wandibaddeko nekiregera naawe. Something in English. Maybe Bobi can put it in English. No. Yeah, I want to welcome you sisters back. I was there, I saw the situation you were going through. So I'm glad that at least a few of you are back. It should give hope to others that they will also come back home. I want to thank all the people that have played a part. Honorable Muwada Nkunyingi, our secretariat headed by our Secretary General, Comrade David Lewis, Comrade Map Media, all the leaders that have come to our aid to see at least that these friends, these sisters are back. This is just only, you know, a drop in the ocean. There are so many of our sisters and brothers that are stuck there, and each one of you can play a role, either by helping repatriate them back home or by creating awareness. The more people know, the more people will help. So make sure that everybody comes back home. We can do it. I've spoken to our various leaders, our parliamentary team. We've asked them to, each one of them at least, return a sister or brother. We've also spoken to our leaders in the district and all our friends in the business community. You don't have to do this publicly if you think it will be seen as political. But if there's any time, if there's ever
a moment where we must stand together and do something noble together as Ugandans. It is now. So I'm appealing to all of you leaders, no matter your political shade, let's do this together. Let us bring our people back home. Thank you. Thank you very much, Mr. President. First of all, I want to appreciate these women and young girls who decided not to sit home and watch their families die of hunger. You did what you could do as women, and we all know that women these days are the breadwinners of most homesteads. We know that women are doing the best they can to raise their children and feed them and dress them and educate them, and they will do whatever they can to make sure that the children get everything they need. I want to thank you for not sitting down and for trying your best. The system failed you, the people you trusted failed you, the agencies that took you failed you. It is not your fault. You did your best. It is just that our system is not helping our people find better means of raising their families. I will send my message to our government. I know that there are some laws out there which have been put in place to protect the workers who go and look for greener pastures out of this country. We want you to put them in action. We want you to, even if there are any adjustments you need to change, if there are any amendments you need to make, these are the laws you should be amending. I don't know what you're looking for from the other laws, but these are the most urgent laws you must be looking at. The laws that protect our women who go out to look for jobs. The laws that protect human beings, Ugandans, who go beyond our borders to look for greener pastures. You all know that these people send money home. They pay taxes, they look after families, and they should be protected wherever they go. If you can't give them jobs, which you have failed to do, protect them wherever they go to look for jobs. That's all I can say. Thank you. Thank you. Thank you very much. Welcome. So maybe for the record, the people have arrived today at 12. Naye ncha tulina group endala gye tusuubira era ne ku Tuesday ndowooza tulina group endala gye tusuubira. Tujja kuba nga tubakomyawo mu phases. So aba contributing, when you contribute money, then we're able to buy some tickets, and then the group comes. That's how we're going to be handling this until all of them, hopefully, are able to return to Uganda. Yeah, I think that's it. Thank you very much. And then maybe as a press, there'll be some of them. Actually, I think muleke mask face ye bwaba ayagala gikosa. Nyumye? Yes, but jangu just Kimilia wakati wao. No, this agenda part.
Abaana bafuniddewo ekibuli mwanyigiddewo mama naye waga abaana bawakubenga tuli polite njaga nnyo bamanye nti eno ensonga si just ya NUP naye yabannayuganda bonna tikigana wenalemu naye Finish your job. All right, I think that's all right. Media, do you want bites with them? Yeah, of course. I mean, Honorable Mwada, naye wannangiga nga president yonna abadde amaze okukyogera oyagala nkole ki? Mbogo leader. Your next preparation Nati bateke eri bano. Mark a minute. Kwatirako. Share with us your arrangement so far. We have seen the first 12. All right, so this is just the first batch. Today we received 12 people, and we are grateful to all who have contributed, a lady called Rebecca and many others. But you know also the president contributed 10 million shillings, which he sent already, which we sent already, and the teams are working very hard to see that they process the other people who are going to come through. So we believe that tomorrow we should be receiving another group, and Tuesday we'll be getting another group which will be coming in, and also in the next few days we shall, you know, there's a fundraiser going on. The numbers are on our social media platforms. So when people contribute the funds and we get a substantial amount, we'll just be sending it so that people are processed. But you don't have to help this effort directly through NUP. You can also do it directly. If you're a member of parliament, if you're a business person out there and you want to help, you can just help directly without necessarily going through NUP first, because the intention, the objective of this campaign is to bring these people back home. Leero tu abantu 12 bebakomyewo, bano abali wano n'abalala abagenzi abadde bagenda wala, n'oyo omukyala gwe mulabye abadde mulwadde nnyo nga bamudisiza mu ddwaliro. So naye olunaku lw'enkya tusuubira nti waliwo ttiimu endala agenda kujja. Njukira bulungi president waffe yacontributinga ku sente milioni 10 ezigenda. So tickets ezo ziri kubeera processed. Abaana bajja kukomawo. Sente zonna zetufuna mu fundraising campaign eno tuzisindika eri ttiimu yaffe nekola nnyo okulaba nti bakomawo. So tusuubira nti wiiki ejja tujja kuba tusobola okukomyawo abaana bangi nnyo abali eyo abali stack. Shadow Minister. My honorable duty is to thank my party, the National Unity Platform, to thank my president, our president, Changurani Sentamu Robert, and the First Lady, Babi. I want to thank the Ugandans out there, the several Ugandans who are contributing to this noble cause of supporting our stranded and detained Ugandans in the Middle East. I want to thank whoever contributed, and I want to thank those who are willing to contribute and those who are going to contribute. The fundraising is on. The NUP put up numbers for different lines for you to contribute whatever you can. Indeed, the stranded and detained are so many in the Middle East. Just for United Arab Emirates, there are so many detention centers. We visited one with the president, which had over 600 detainees. Majority, you had Ugandans and so many other nationalities. But there are also several other detention centers, which are housing very many Africans, specifically. So the noble cause of supporting Africans, the noble cause of supporting Ugandans,
stranded in the Middle East, detained in the Middle East, the immediate need is for air ticket, a one-way air ticket back to Uganda. I want to thank NUP, the people of Uganda, and all the volunteers for so far achievement. And I want to thank my president for his contribution as well. He's a leader who leads by example. We are all part of this cause, and I want to call upon Ugandans and whoever can, please contribute so that we can support those who are detained. For those who have come back, I want to welcome you. Of course, the struggle continues. After arriving in this country, we know it's not yet over, but we at least you have some sense of relief. We shall continue advocating for those who have stayed there and also for better welfare back home in our country. Welcome back. The struggle continues. Njagala okwebaza President wange, President Kyagulanyi Ssentamu Robert, njagala okwebaza ekibiina kyange kya National Unity Platform, njagala okwebaza bannayuganda mwenna, buli akoze atodde okulaba nti bannayuganda balunulwa na buli ateekateeka okutoola ku nnamba ezaateekebwawo NUP, oba oliawo ne mu ngeri endala yonna gy'oba osobodde okuyambako bannayuganda. Bangi basibiddwa amawanga aga mu Middle East, mu UAE mokka twakyalako detention centers anjawulo. Ne just emu yokka emu yalimu Abafirika 600 abaliko bannayuganda abasukka 200 plus ne detention centers endala zikyaliyo nnyingi. Kale tukozesa omukisa guno ffenna okulaga obuntu bulamu okuyambako bannayuganda okubakomyayo waka, kuba kye beetaaga kyokka tiketi ebakomyayo waka eyawanuwe ebazza obuzza mu ggwanga lyabwe Uganda. Njagala okwaniriza abana abakomyewo mukulika eyo. Of course tukyalina okusomooza batebinaggwa naye at least okomawo ku butaka kikuwa entandikwa y'okulwanirira eddembe lyo ate okusingako awo. Tulowooza nti abatuusa bannayuganda ku bino byonna tetwagala ati nabo bagende nga batayaya era bakiveemu buvyawo. Ne bakubadde nga tasika enene esooka yakuyamba bannayuganda komawo yakubiza buli akyali eyo nti obwetaavu bukyali bungi. Enamba NUP yaziteekayo mu lujjudde. Njakwebaza buli mukutu ku luno kannebaze ne social media kubanga oba oliawo mainstream media etukoledde kyamaanyi era ne social media ekoze kyamaanyi nnyo. Buli omu akwate kamera ye, buli omu akwate essimu ye, tukunge bannayuganda baddukire omulanga guno. Tukakasa nti akaseera konna olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule nga buli munnayuganda asimayiringa. Mwebale nnyo. People power, our power.